ensonga ya budget ya isi yesori ya police ne siga ne guna amaje okusookera ddala constitution semateeka ensonga z'okulabirira okulonda kwonna bazissa mu mikono y'akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda ne kagenda okuuma ne kagenda ne kasaba electoral gundi ne kasaba police okawa abanaakayambako abatalina na mundu be bayita ba constables. Mu budget ya electoral commission sente z'aba constables mweziri isi abantu abo bawandika ne bamanya n'okubasasula ne basasula allowance naye ng'ate ne buli nnaku nga bulijjo balina omusaala gwabwe ogujja teina weegambira teeka lirina weerigambira ku magye amagye gajja singa balemereddwa kati in the event nga tebalemereddwa biliyoni 138 ziragawa kubanga baziteekawo musinga ekayita musinga kumpi musinga zenkanankana ekitundu kyoli alina omulimu kivumbi ajaba calculation wano eza buli omu zakolaki zanaaba afuna. So kino ekiriwo kitujjukiza ekitabo kya Michel Long, it is our turn to eat. Buli mukisa ogujja buli omu anoonya bwagufunamu. Jjo nabadde sinkana omukozi bano aba wansi akola mu public service nasinkanako emabega ensonga yabwe nenjireeta wano na Rosa saajogera ne leero kanjogere nagafe abasembayo wansi tufuna $20 omwezi naye tetugendako mu field ng'asanga bwe basinga bateekako mu public service commission abafuna ku musaala omulungi ate bagendako ebweru eno gye bayita field era kati buno bwana obwa constable buno ku police babugabanga okusinzira ani akumanyi okujja okukola kwolwo olunaku era bw'otabaako akumanyi ogwo omukisa gw'okukola akasente k'electoral commission ojja tojja kugufuna. So kino bannaffe nabo bagambye katufune era ojja genda banagenda okitematema budget nga n'abalala nga n'oli atasembe olaba gundi ani covid buli omu bwe yanoonya bwe yeekwata ku covid afune budget ya covid. Kyekizibu ky'okuba n'abantu abasoma abaluvu nga teri mukisa buli kintu ekibaawo bo banoonyamu kye bafunamu nga bo tebanoonya kiki kye tugenda okulayo eggwanga. Walabye Kawempe akalwa akabadde kawe ne ziba election ezibadde nga 10 mu guno omwaka kakulaga bulungi amagye omulimu gwago ekitegeeza munnansi agenda kusasulira okukubwa emiggo. Ekyo kyekikulu kyendaba ku zibiliyoni 36. Naye nze focus kanjiteeke nnyo ku issue ye Sudan, Southern Sudan. Uganda gyekutte gyetwala amagye ng'era tesee palamenti babategeezezzaako madda ng'era ow'amaanyi bwakkubya gw'olina nti munaakola ki ne bajja nategeeza mutwe abasirikale bammwe twabatutte nti ye twamaze obatwala naye tebalina za lanchi tebalina kacyayi nti ye za bilioni 3.6 gamba nazo muzinonye mangu kubanga twagala kutaawulula bali omuliro gwake Sudan. Eggwanga lya Sudan kusinzira ku General Sejusa tugambye laffe abantu ffe twayiteeka oli ali ggwanga limu nitaliyamba kubeera limu nituyitemamu eno tugifuula nga buffer okutuyambako olw'ebyobufuzi ebya Uganda. Naye Medi n'awuliriza omwolubeerera bwe tujja wano bagenda ne bagamba nti ffe tuwakanya gavumenti era amaanyi gaffe awo tugateeka tetulaba kirungi. Kanze katumuse mbadde nkyakola kyuma kino madde noonya ali ku simu yange budget ekyokusookera budget gyetwetegekedde ebyokulonda tugitunulira mwaka guno n'omwaka guno guweddeko kubaddeko budget ekolagana n'ebyokulonda
wanga mubadde vote update eri mu budget eno kuwandiisa abalonzi abapya ekalala bibadde mu mwaka ogwo so omwaka ogujja gwe gulimu okulonda noti oba oyagala okunoonya cost abasoma ebyenfuna buli kimu tukizza mu unit cost unit nti kiro y'ennyaanya egula sente meka tutubulira kisero tulina tukuzza ku kiro tutulira tray y'amagi tutubulira nti manyi nyaanya emu ye tray yonna nsobola ogima naye nenzira nevuga nti ejja erimu naye erimu fe gye tuyita unit cost kati bw'obala munnauganda kyova batukubulira nti bw'oyogera capitation grant ey'abaana abasoma nti buli mwana agenda mu ssomero mu primary school gavumenti emusasulira sente meka zemu kiva ku bino tusasudde abasomesa naye buli mwana okumuyimirizawo mu ssomero omuwa sente meka nti gumu 7 buli mwaka yambaye nti kati gulimu 7 ate ffe tetutunuulira eyo nti kati omwana asoma taamu 3 kati taamu 3 zibaamu emyezi emeka nti 3 nti egyo gy'emyezi 9 tubala nti enaku 9 mu lumu yetaamu okyenda mu nga ffe tubala nti ennaku ekitegeeza nti omwaka ogabanya obazaamu emirundi 3 n'ofuna ennaku 2 mu mekaawa bamanyi okubala okwangungu so n'omanya nti ettaamu ya myezi nga 9 omwaka gwa mwezi 9 omwana gy'abeera ku ssomero nti kugumu 7 wesenjiri 18 desindiri 18 ezo z'omusasula nomanya naye padde nuga nti ati padde teekamu padde olabe ojja kulaba nga ne kabalagala padde tasobola kakati onoonya toto ffe tukale tubala nti okulonda kansala kitwala sente meka sebo gwe okulonda gwe gwe bayita president kitwala sente meka okulonda abakulu bano 500 betulina mu parliament n'abasobyamu kitutwalako sente meka kyova bafolosi twebuuza nti shwale wewalonze chairman wa LC3 kwitaga waayinaayina mpambu RCC walonzeewo kati chairman of LC3 waliwo DPC waliwo diso waliwo ne chairman w'egombe kati ono ayinaayina gwe bayita simanya wakina ki duplication of work bakola biki ebyo byotasobola abo oba olina obwesige mu democracy wakati bano abatufuga obuzibu bwe balina tebalina bwesige mu medi nga bamaze okulonda era bagamba kyova mu America waliwo etteeka erigamba nti kasita ofuuka major leader wa political party intelligence y'eggwanga erina okuwa intelligence y'eggwanga erina okuwa intelligence nga gyewa emala okuwa president nawe engeri gyekunyonyola nti obweralikivu bw'eggwanga bwaffe bwe buli kakati tudde tutunuulire era ndowooza nakikola mu lunaku kuba figures nyingi nnyo nti kosti yaffe ku kalulu kamu yenkana wantu kati for example nsanze wano kansala ayogera RCC poliisi bwebanga omwaka guno gwokka katugambe ku poliisi omwaka gw'ebyokulonda yagala biliyoni 3 ekiseera ky'okulonda kirimu emyezi ndowooza effectively 3 newe tutwala 3 emyezi 3 otubeerera mu kulonda kitegeeza poliisi buli mwezi eyagala biliyoni 10 sikyekyo ebiliyoni 3 buli mwezi eba eyagala biliyoni 10 buli mwezi ogubaawo bwe gutya eba eyagala biliyoni 10 mu byokulonda buli mwezi eba eyagala biliyoni 10 sikyekyo mbaze bubi RCC mbaze bubi akyayina gyalakuwa kasente sebumejos abantu wano mbagambi ti poliisi yokka beba eyagala biliyoni 3 kitegeeza emyezi egy'ebyokulonda gye tubeera mu kampeyini twetaagira nnyo poliisi
ekitali mirimu gyayo gya bulijjo because bulijjo era poliisi ekola nawe no registration waliwo tubira nti twetaaga poliisi erawuna biki giba emyezi emeka 3 kati waba olina biliyoni 3 emyezi 3 kigeza buli mwezi eba eyagala biliyoni 100 kati teekamu ennaku ezo ennaku 30 eba eyagala sente meka buli lunaku egenda kuba eyagala biliyoni 3 neziyitamu no kuba poliisi n'emirimu n'olwaleero ekola era ennaku 3 30 days per day zeba eyagala poliisi teekamu per minute per hour teekamu buli ssaawa 24 hours abantu tubawere ddala bategeere ti poliisi sente zeyagala nkumulizo zikola kino teekamu poliisi wayogedde nensirikirira kutunidde kuga nti poliisi erina bageti ekola emirimu gyayo egya bulijjo egy'obwa poliisi no kati zino zesaba specifically za byakola ki kulonda ziri on top zisinga kuziri eza bulijjo era ina bageti yayo nga mumanyi nti ewamwe muli emmere buli lunaku okwebaza abaana baramanzani kati zino za sente za idi kitegera tunaku lwa idi ezakameza weezirituweeza idi kati zino sente za idi matwagala mulonzi waffe oli awuliriza tutegere bulungi ensonga gyetwagalako kati buli lunaku bano twabibazeemu dda buli mulonzi poliisi egenda mukuumisa batuna abalonzi miliyoni 2 kati 2 bwobeera ne biliyoni 3 buli mulonzi egenda mukalwe kumukuumya omutwalo gumu n'ekitundu buli mulonzi nga bakuuma mu kiseera ky'ebyokulonda gavumenti etwala sente ku capitation grant sente zesasulira omwana wo mu primary school omutwalo gumu 7 omwaka gwonna kakati bino byetuli mu kosti ya democracy bino birinnya kubanga twagenda mu kyetuyita obubbi bw'obululu n'obulyake ye kosti gye musasulira okuba n'akalulu akatali free and fair. Kenya police yakolera bwerere figa ziri wansi Kenya kolera bwerere no olwo ogenda mbululu mu nsi yonna budget yokulonda ebaawo question eri nti lwaki oyagala nnene omulala ulwana kubanga wano ojja kulwana n'eggaali ani asinze eggaali eggaali esinga mu kulonda embi ya gavumenti yona ofunayo nezinasasula bikawuula nga biwalabe ekawempe nga bikulembedde biri mu drone za poliisi n'amagye naye nga basajja babajje mu kisenyi kakati bonna bali ku bajeti zino zetulaba kakati notekako eya UPDF 138 kitegeeza nti mu myezi 3 bano bajja kuba betaaga biliyoni 4 mu myezi 3 bajja kuba betaaga biliyoni 4 per month biliyoni 40 kakati buli muntu padde betaaga 2.3 biliyoni abajasi kakati ane etteeka erigamba nti poliisi enegiyitanga nze siri kuga nti teyitima senga ezuula nti eremereddwa naye akalulu kano abantu kwe bakeera ne bagenda ne bakuba abaki obulungi ne baddeeka poliisi yalemereddwa ddi poliisi esobola kulemererwa kubanga mwabiteekamu
obulyake n'omulimu gwa poliisi mmwe bannabyabufuzi gavumenti eriwo yagaziya omulimu gw'ebyokulonda kubanga kati bakolayo ne baconstable. By the way, tulina LDU etali mufumu poliisi, tulina crime preventers. Kano bonna tutwasiro at one time gavumenti yatwala ku mulembe gwa Kayihura batuga balina akakadde bana 1.5 million balina 10 balina 1 million crime preventers bonna abaje gabatwala. Kayihura bwe yavaawo UPDF yatwala ba crime preventers bonna era tubawaayo akasiimo ka mitwalo 10 buli crime preventer. Yes. Difference jenyina nawe sebugwe nti sentence nziisa kirungi bizinda rowe ati nze difference jenyina nawe nti sentence nzikola ki ate maze emyaka egiwerako nga ndi mu budget kati nze nkimanyi kyateekeddwayo okufuna emitwalo 10 pa mwezi bemba temuzibawa basajja batu abasula ebweru mwe baradisi ba RCC batuzibabuze gye muzisa ziiso ziwabara sisi ekyo netwita mu bajeti ebyokwerinda. Akakiko k'ebyokulonda kagala trillion namba okutegeka obululu maje bagala 138 magala polisi yagala 3 akebyokulonda kagala meka trillion namba okutegeka akalulu. Kati bwogenda obibala bino nti akalulu kamu mu Uganda kuka sente meka mejo ogende uwe agenda asula akalulu agambe nonze MP nonze president nonze kansala ekyo kitwala sente meka pogbo tambula bigere n'otuuka ne kali akalulu kosudde bana abaka budget nga bakateekako sente meka gosumeliye kuba yes ekyo vambadde nonya budget entuufu wane ya isinziba bawulire tuteeke mu nazino zonna eza defense ojja genda okulaba nga akalulu akamu genda okasula one vote ngeri mu mitwalo nga 3 akalulu akamu ogenda okusala one voter to vote because tulina abalonzi miliyoni meka miliyoni 12 olwedde betubaze trillion eri electoral commission gyeyagala okutegeka wano olinawo ebina mu byokwerinda kati bwoba dividinze million actually ntisedde because bwoba olina 1.4 trillion ng'otaddemu buli kalulu ogenda kati kako emitwalo 7 okusula one vote emitwalo 7 buli kalulu so because nabo abalonze miliyoni 2 assuming nti bonna balonze ate bonna tebalonda ne assuming nti bonna balonze bobwera okukozeseza 1 trillion total figure buli kalulu obukataddeko emitwalo 7 no assumption eri wete mbusinga bonna tebalonda izo zino sente zafulumye olwa akaluke mutuke tunana ku mitwalo 2 katonda n'okwango kalonda ne ku mitwalo 2 one vote mendi okuvewe agenda akuba akaki akalulu obwo buli yake obuweddema yakumaliza na China Sudan abana bitongole bya bitongole kansoke ku Sudan Southern Sudan akati medi olwalero wawulidde Trump gagamba nti bujjo tumanyi bagaba bugabi kyebyokwerinda Trump gagamba sente zitumawa tuteeka okuzibawola oba si kyekyo omuntu w'ekirombe ky'ebyobugagga ayagala gold era bwe bagenda Iraq okulwana bava enzizi z'amafuta bavayo nga be bazifuga yani mwezi zibazabwere nedda sebo Trump yakyogedde no bulijjo yenkola neono Trump bafunayo omulala Trump yagati otuwachi mumpaki nzije gye nabidde ne Stano wali Bungereza nga naga nti eza grant zetubawaddeko bwe buno obusamambiro naye ziri tuzibawoze yebungereza nti bo babalasede tugenda teekayo 10 billion pound ne tubawaddeko emu yokka zino endala omwenda tuzibawoze muyino zitusasula mu maaso eyo kati teri nsi gwanga lyemukola nga lya charity ffe tugaba obuyambi nti liringa lyakugaba nedda tekiriyo era teri lutalo taliimu munyago
bemuzimba eggwanga liteeka ejjenga ly'amaanyi liteeka okuba ejjeriraga nga lifunayo ku munyago. Era wano omunyago gujja ogwa Uganda kyokola ba Uganda etasinga ne Rwanda zitasima golodi ategerekeka ze zisinga okutunda golodi mu region ezitasima golodi ategerekeka ze zisinga okutunda golodi zimujjeri gyezitadde abaje obuzibu obwetulina ne golodi abo abasima golodi kuno bagana n'okuwa omusolo at least nti bemba mukukusa golodi wamwe mmwe mutuwa omusolo otafire bamubuuza nga akamandinga egweraga nti najjayo muki muggo president bamubuuza ekongo nagamba ati si yatulagako nti ze bannange banzigirayo omuggo naye kati Uganda golodi gwesinga okugira embaawo ezosinga okulaba wano ez'amawugani ziva Congo tugulayo ngule tulinayo abajasi problemu eyaffe ono gyagambye kaija nti ensenda Rwanda ekyo tekiri ku individual army officer tekiri kwani eggwanga lirina desike wali yakavayo nga balaba mujjeyo mega nga bagamba nti atuzimbe ku masomero tuzimbe ku malwaliro tutereze ebisaawo by'ennyonyi tukole Uganda yokka ekikoze Southern Sudan kyabwerere ate kyabwerere kyova kati kankubulire nze gyembadde eno mu parliament South Sudan naye tetuliyo ng'ogamba nti teri wagaba services za bwerere tetuwa za bwerere kujja ku Uganda kyova olaba amagye gaffe e Somalia UN okutugamba USA yali egenda okulwana olutalo lwayo beeremerwa nega naye mu Africa muno temulimu balina magye abatatya loosi nebateekayo era buli mujaasi aliyo bamuwa $110 per month buli mwezi era bw'obeerayo oku UPDF etwalako ebyo 3 nasigazaako 9 nasindikako 7 wano nasigazaamu 2 bebazigaba nawe batyo kakati naye ensi endala nga Burundi ezatwalayo amagye bo ate baiti babasasula ku buli muntu because bagabwa okubeera Sudan okuuma Sudan nze gwolese wano teeka okubanga wano gapu yonjigadde nolwekyo kiri kyokola nange mba nkikola wano nolwekyo sente zonna zijje mu kitavu kya defense then buli mujaasi alye Sudan n'ataliyo afuneko era babakyusa buli kaseera ono n'agenda gwe nodda n'okola oluwalo n'okomawo wano kireetawo mentality ya machinery kyaleetawo mentality ya machinery n'okuba nti anaagenda kya buwanguzi nnyo kyatunzi n'olwekyo nekireeta obuzi kati ne Sudan mmezi tebakulimbanga waliyo akantu akavaayo wali endagaano zino nti tuwe Salva Kiir ganti ono tasaddaka busaddasi n'okulumira byakulwana byaffe ne tubitwala Sudan tubigenze Juba mu mutima gw'abaddugavu Riek Machar gwe balwanyisa Yesi muddugavu kakati togenzeyo mu mutima gwa buddugavu ogenzeyo okuwagira kunyweza gavumenti emu mu bulinza esasula obuzibu obuliwo wano waffe zebasasula abaana baffe zigenda mu top officers ba government tezijja mu ggwanika n'olwekyo kyafula ejje lyaffe pangise eno gye tuli Sudan ogende wa Kabila era nayo era bitwazaayo emisango ne gutusinga twali tulina okusasula biliyoni 3 tusasula buli mwaka twali tusasulako biliyoni za dola biliyoni nga 3 twali tusasula buli mwaka naba biliyoni 2-3 mu budget eziteebwamu kakati media ekitutta wano lino eggwanga lyawambibwa abantu abatono kyebayita state capture nti eggwanga lyammwe lyawambibwa nabano bonna bolaba bano bakozi babawamba
kyova ne kosi y'obululu erinnya nti muyina okuteekawo obululu nga mulinga aba Northcote. Aba Northcote wabamanya slogan yabwe ogimanyi, you either win or lose. We either win or lose. Mungeri zombi bo bawangula. Bano abategeka obululu bwa wano bagenda balinga aba Northcote. Either we win or you lose. Nali wa Lumumba. Tutwabimanye. Wa Lumumba. Kakati abategeka obululu bwano kyeva bulinnya balina omutima nti bo tebagenda mu kalulu nga waliwo omukisa. Either awangula oba gwe owangulwa ebiri ku meza muka. Kati kosti y'akalulu ako nnene nnyo mu mutima nti bw'oba olabise nga muwangula alina okuwangula mboko alina diruze nnene. State kyofuna abantu bagiremeddeko tebaagala givaako because business kati ekiriko nokyera kutegeeza kibirize twogedde yes kandi kyovula kati abakulembeze wano balemerako kyetufunyemu nti gavumenti efuuka business efunira abo abagirimu. Oli nagamba guno mulimu bwembeera wano negotiatinga deal ne Salva Kiir lwaki nvaawo kifuuka kiduuka ki kifuuka kiduuka tetulinaayo bulungi bwansi gwe tugenze kukola. Ayogedde ku USA yabazibudde amaaso. United States ebadde wa Canada grant ya $1,000,000 buli financial year nga za security. Trump kono yabagambye nti okuleka nga mufuuse state eya US naye ng'ebadde gikola ki ng'egiwa lwaki trade gye babadde balina ne Canada ebyensobulagana bye babadde balina nayo nga byebanyweza abadde takola ki tasasula. Naye ku kino midi nina kyenjagala olaba omuntu wa wansi nti bw'otunuulira South Sudan ensuubulagana yaffe nayo South Sudan uliriza tugende empola gwe tobuuza nze Honorable Muwanga leka mbuulira ali eri kuba kimanyi bulungi nti ekimu South Sudan teyinaayo service yonna gyeweereza Uganda ng'egyexportinga giyingiza Uganda yeekola ki yeegiwa ezimu ku top commodities oba ebyamaguzi eby'amaanyi bye tuteeka e Sudan. Nze mbadde mu Kawempe amakolero gonna ag'emmwanyi agali mu Kawempe temuliimu likwata kkubo ddala likwata Sudan. Kakati no emmwanyi yokka gye tubadde tuteeka e Sudan etuwa $1,000,000 anti tukulaga kyenjagala okwakauntingira nti leero nga balwana kitegeeza tetukola ki tetujja genda naye bino bibadde bikulira ku bitundu 15 buli kyetuteekayo buli mwaka. Buli financial year badde ekulira ku bitundu 15 ku nsuubulagana yaffe ne Sudan. Olwaleero ekituteesaayo medi ekisooka kusigala nga twefuza akatale kaayo nti ddala kali safe tusobola okukola ki otundiramu. Kati buli mubaka wa paliamenti yenna akwata ku muzindaala awantu nti Uganda tetwalayo mulwanyi kitegeeza ali mugamba gwe owakamwanyi nti abeera ne mwanyiyo eri byakoze eki byayonoonese. Ekyamaguzi ekirala kyetubadde tutwalira ddala walagi kyekyamaguzi ekyokubiri mu nsi eyo kyetutwala nti ali eyo bwe bw'osanga omubaka wo ng'ali mu kulwana Uganda tegenda mu lutalo lwa Sudan nti walagiwo omunoonyeze ekkubo ki eddala yadde akatale obadde wakateekawo bino tufunamu nga Uganda kuba waliwo economics Professor Barry yansomesa economics wakituwaita balance of trade kiki eriki sigimanyi economics balance of trade kaija oyo wanyambira naye nze balance of nedda tutumwanguyiza okwata byoteekayo nebyofunamu tuteekayo zino tufunayo zino. Lwaki nkimuteeredde nekikuba ye lwaki tutwalayo amagye gaffe nga galiko equipment ebyokulwanyisa n'abaana baffe ne bafiirayo
ffe ng'eggwanga mu nsi eyo tufunayo kiri kyovula Amerika egamba Amerika agenda mu Gulf ne bagaa nti tetusobola kubanga amagye gaffe gegakulembedde enzizi z'amafuta nga tetulina mafuta era tufuna medijandeko bagamba tetufuna bano bwe weewola biliyoni ze n'oziteekamu kintu olina okubuulira munnansi mbufuna ono akugambye obutale obwaki emmotoka zaffe ziba zookya tebookya za Congo tebookya za gundi olaba ne Somalia buli lunaku abana Kenya batwala ennyonyi 2 ez'amayirungi ne bazitwala Somalia n'ebyamaguzi ebirala bw'obuuza mikwano gye medigobya n'abasuubuzi basuubuzi bameka bola abatikka ebintu okubitwala Somalia okubitwala Congo okubitwala Juba era bunaku mbawulira bajja wano n'omwala atera okubeera wano Bongole ku makya nga bakaba ennimule emmoloka zaffe bazikubye kubanga abakongo onajja kugamba barefugee naye yafuusa industry wane Uganda so n'olwekyo nga munnansi ng'obannansi bannayuganda eyo foreign policy approach eya Mwai Museveni nfu twetaaga ogiteeka ebbali. Balance of trade nkwata ebintu byentunda mu nsi eri nembegeraageranya nebibangulako kakati nkwata ebintu balance of trade nkwata ebintu byentunda mu nsi eri then nendaba nebyembagulako bwembanga byembagulako sente zenkozesa nyingi nnyo okusinga bibangulako then mba ne unfavorable balance of trade singa mbanga nze byentundayo nga bingi sente nyingi okusinga kakati tuddemu byabulijjo kakati muwanga muwanga njagala agenda asome United Nations Comtrade Database on International Trade. Agenda agisoma ejja kumulaga akujukiza doli watala ajja kubasomesako byebimu nno ajja kulaba nti South Sudan ojja kulaba nti South Sudan mu mwaka gwa 2023 ebintu byatunda mu Uganda byali bya million dollars 23.58 fe byatwatunda mu South Sudan zali million dollars 536.46 kitegeeza bayogera ku balance of trade. Balance of trade zekalese konzi yakirese kakati ekyo kaso ekyokubiri President Museveni oba n'abamuli mu buyinza tebafuulangako kali ka bizinesi kaabwe nga bwagambye olw'okubanga nti ffe tulina ekigendero kinene ebya Trump n'ebya Uganda waliwo enjawulo buli omu alina engeri gy'atunuuliramu ebyenfuna bye. Ffe wano South Sudan bwebanga tetebenkedde tufiirwa almost 2 trillion eza Uganda kyenjagala muwanga ategeere 2 trillion kyenjagala muwanga ategeere kakati bwe tubanga twazze ne tusaba billions za 3.9 nti zituyambeko mu operation ya Sudan billion ya 3.9 za Uganda tezenkana trillions 2 zetujja South Sudan so kakati ebyenfuna bye yasoma asome ebyenfuna abya applying kubanga waliwo applied economics kakati applied economics atandika okukola mukulu muwanga Medi Southern Sudan ku bannayuganda bonna bw'oyogera ku Southern Sudan n'amawanga gonna agatwetoolodde bamanyi enkolagana yaffe nabo mu by'obusuubuzi
South Sudan bwebanga tetebenkedde ebyokwerinda tutemirembe ebitututteyo mirembe naye mirembe nga tugireeta naye nga sente interests ezaffe ezisooka nti ekisooka ebyokwerinda byaffe byo biri bitya barefugees abaggwera wano ababunzibunzi era fe abakolaki fe ababonaabona so nga basobola osigala ewaabwe bw'ogenda n'otunulira ensuubulagana yaffe South Sudan y'emu ku nsi ezisinga okuwa Uganda akatale fe abatuteyo emirembe tugitwala kuba twetaaga akatale ekitusasuzaayo akasente ekitusabisa nti tufacilitatinga abaana baffe abagenda kuba munnayuganda ono atundayo emmere munnayuganda asuubulirayo akatale tukeetaaga asigale ng'akolaki ng'akalina yensonga lwaki tulina okuteekamukko bino n'ebitongole kusamwanga seya natuula ebitongole bya paalamenti byagala sente ate nga byavaawo mr gavumenti nakyongerako ekisookera ddala bagamba atamukuteya agamba yayekwatadde onyweze kubanga ebintu ebimu oluusi mubiraba nalensi ezindala naye affe abali mu byokwerinda tulina engeri yenjawulo gyetubirabamu era Abraham Lincoln agamba fena tulina amaaso abiri tulaba n'enjawulo bitulaba biba byanjawulo Abraham Lincoln abamu babadde ba autism abamu balimu autism abatawanyi kakati yes sir UPDF ne Uganda Police Force bagwa mu ministries zanjawulo ne buli mwasaba sente za kalungi mwasaba 318 nera maaso se bagwa mu ministries zanjawulo ekyokubiri roles ziba playing obuvunanyizibwa bwabwe nabo bwanjawulo UPDF tejja kuleeta muntu kujja ku polling station ejja kubeera bali polisi ejja okuleeta naye singa wabaawo obutabanguko ebbali eri ebweru wa polling station polisi nebanga tejja kusobola kuhandulinga bulungi bulijjo erina okuyita amagye gajje gagiyambe bw'osoma UPDF Act awo natuli musemateeka ekkatiriza ekiri mu ssemateeka mwamindidde gyabadde akusomera bano nti eyogera ku protectinga boundaries eza Uganda naye nekugamba ne interior integrity UPDF Act kakati mwe kyemutamanyi nti tulina obumenyi bw'amateeka obuzibu ennyo mu nsi yonna nga n'obutujumu obutwalidde nti oyinza okuba oli mu campaign n'owulira nti abatujju bakulumbi wano oyinza okuba oli mu kulonda n'owulira nti abatujju bakulumbi wano bakukubi kakati olw'okuba obumenyi bw'amateeka buli ku level ya waggulu poliisi yokka eyinza obutabuhandulinga ne mu biseera ebyokulonda nze ntera nnyo okubuuza abantu lwaki ku nnaku enkulu mujja ewaffe ne mutugamba okulya obulungi ennaku enkulu mutuyambe muleetemuuko n'amagye kuba babitusaba mugye mutabeera babitusaba wenaga amagye we gayitamuuko ali situjja kutambula bulungi kitegeeza abantu balina trust y'amaanyi mu magye gaffe n'emikolo gyonna gye tutegeka noga nti poliisi yokka yegenda ogihandulinga oyinza okulaba abantu nga bakiisa ekingo iri lwaki guno ate mutagala amagye gajje gatuyambe so kakati nge mugagala mu birala mu mikolo mu bivvulu n'ebiki mukkirize nti no biseera byakaluma olwokubanga mubaamu obumenyi bw'amateeka kuba tebukomye amagye gano nago ogeetaaga kakati ogeetaaga bagaga nti bannange batwongereyo akasente bilioni 138 n'ogamba nti gakoze ensobi kubanga kyegasabirako sente kyekyo poliisi kyerina okukola oba mukyamu kubanga n'olwaliro singa ŋŋamba nti tukole deployment mu area yaffe eno eyerubaga nti waliwo oba omukolo poliisi
ekozesa budget yaayo n'amagye negakozesa budget yaabo tebagaa nti olwokubanga amagye gajja okuyamba ku poliisi nga poliisi yerina okukuuma obutebenkevu n'olwekyo poliisi yebeetoola budget yaayo nedda so kakati olwokubanga temuli mu bukulembeze temumanyi mu ngeri bumenyi bw'amateeka ebutambula mulabanga kino kive ekyamagye okujja abantu andisindiza omusolo zabasalako eziragayo kakati ku kya Sudan anedda malizi kino tumaliriza anti kati ndabyo tumalize kino so kakati simanyi oba obulu bwonna mubadde mubugoberera amagye gajja aweetaagisiza naye gaba mu background bannaffe abifuze abasinga basalawo ebyobufuzi okubifuula ddati okubifuula ebikyafu nti osanga mulimu okutiisatiisa abantu mulimu abaagala okukuba abantu mulimu abaagala okutemula abantu n'ebiringa ebyo kakati poliisi ennamba yaayo yokka bwegigamba nti tukumire polling stations zino omale ogye ne mu background eno okole security yaayo bayinza okugamba nti ennamba tetumala twetaaga sapooti yaki sapooti y'amagye so kabajeti kano bamukulu muwanga wano bakakkirize amagye gabe nga gakafuna nago gasobole okutuyambako mu kalulu tubeere n'emirembe mu biseera ebyakalulu kati kya Southern Sudan esooka bannayuganda balina okumanya nti abantu baffe abali mu South Sudan abasuubulirayo bayitirivu nnyo 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 era sente zetujja mu South Sudan ziwera naye nga bannaffe abagendayo okusuubula bazituleetera nina omukyalo omu alinnya Namaawa nali mubuuza ebiseera ebyo wali Sudaani ng'osuubula lwaki tokyabeerayo lwaki tokyasuubula naŋŋambe ki obuzibu tulina abasudaani kye batukola eri batutwalanga abalabe obutebenkevu buganye singa kyali kisoboka gavumenti yaffe nekolagana n'eri ne bakola joint deployment bizinesi zaffe zandibadde zitambula bulungi waaliwo ebiseera abantu baffe abasobozi wano bwe baatemulwa South Sudan eyo era abantu ne banenya nnyo gavumenti okola ki abantu batemulwa n'ebiringa ebyo kakati olwaliwo gavumenti yagamba one Sudan eyo ey'amambuka gye bayita South Sudan erimu political tension y'amaanyi naddala kati nga baakutte omumyuka waabwe kakati abantu baffe baba ku bunkenke abasuubuzi baffe bwe tugendayo South Sudan interest yaayo siffe gendayo kubanga bo basobola okubeera mu sakasi waabwe oyo okumala ebbanga naye ate ffe tulina betulina okuprotectinga ebasuubuzi baffe so baliwe babanga tebatebenkedde ffe ekyaffe kiyinza obutatambula bulungi abasuubuzi baffe bayinza okufiirwa ebintu bingi naffe ne tufiirwa kakati bwe tugendayo bali tebajja kutuwa ssente za kutwala magye gaffe tulina okwekwatira ssente tuwa abasirikale baffe tufacilitating process yonna ey'okukuuma emirembe mu South Sudan kubanga emirembe we gibeerayo ffe wano tujja kutebenkera ate era si we tusoose okuleka Somalia gye twagenda nga tugendedde mu ambuleera emanyikiddwa obulungi nga balina otufacilitatinga awala wonna we tugenze Central African Republic wa gye tugenze nga twagala okufuukulaba nga n'abajja tulwanyisa wano nga bakoni nga tebadda tubadde nga twefacilitatingira abasirikale baffe so kino si kipya wabanga waliwo woolina okugenda okutereeza ate gwe omukulu media ekyomukisa omulungi nti oli kadoogo wazirwanako okimanyi bulungi nti ssente zonna newe ziba zenkana zitya tezenkanankana byakwerinda byansi kubanga ebyokwerinda byensi bwe bitabanguka n'ezo ensimbi bizo zinoonya nga tomanyi gye zidduse sente zigende okutegedde bwe banga zirina okugenda nga Uganda ekyerabye nti tusobola okutebenkeza Sudan tusobola okutebenkeza Central African Republic n'awalala ne tubanga abasuubuzi baffe basobola okukolerayo emirimu emirungi ne bazza akasente wano ne bafuna emirimu eyo
sikirinaako buzibu kubanga akimanyi abantu abo ababadde nga batuukirira nga balabanga abatebafuddeeko naddala abakolera mu bitundu ebyo ebya South Sudan. Okay. Ekikalazi lyatani mwezi akayitala ku ssaawa